ani abagamba akayimba kano kayimbibwanga mu masomero ani atakawulirako wabula Bobi Wine bannange taggwayo ekibadde mu katambi jjukira nti nno nnaku enkulu naye byengenda okubeera nga nkutuusaako engeri gy'abadde agoyingamu munnanga ate crazy kosa ate ne King Saha abadde ali kagaali wano ng'alina munnanga ate obubaka obw'enjawulo bannange yonna gye bigweredde kosa ate ne Palaso nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako Christmas agikwatidde munnanga ate mu bazadde bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba akayimba kano edda kayimbibwanga babadde munnanga ate ku mazaalibwa ga mukulu waabwe omukulu munnanga ate Chairman Nyanzi babadde ku mazaalibwa ge wabula ekibadde mu katambi kano mubaddemu n'abaana ba Bobi Wine nga boogezaako okulaba naye muganda wange Bobi Wine ali very crazy very stubborn nnyo nga boogezaako munnanga ate okulaba mu katambi ako ani abagamba musobola balya b'omukyalo ani abagamba people power afunyeemu munnanga ate akadde esayidi awo nga bwogezaako okulaba n'agoyingamuko crazy nga bwogezaako munnanga ate okulaba ne famire ye kosa n'abantu be ekibadde munnanga ate mu katambi wabula nga nkongeddeyo King Saha amakya ga leero yakedde funa kagaali awo n'asooka n'akavugamu kaawo mpola mpola actually ndowooza ka bebi we kubanga ndaba katono bulala kampi naye ssebo engeri gy'abadde akavugamuko wali oyinza okulowooza nti nno yakavuga naye ku sayidi y'emu abadde n'obubaka munnanga ate obwa Christmas. Merry Christmas. Oh, Happy New Year. Merry Christmas. Oh, Happy New Year. Kumando. Agaliza sekukulu. N'omwaka omuggya. Bajjayi bange mbagaliza sekukulu ennungi. N'omwaka omuggya omulungi. Yeah man, big up on yourself. Ye muyimbi munnanga ate King Saha bw'atyo bw'alabiddwako mu katambi ako kabadde kafuuse munnanga ate ettabbu n'ebitambula ku King Saha yavuddeyo actually ngenza okukola vidiyo nga yakafulumya oluyimba munnanga ate olupya awadde munnanga ate bafaanizi be munnanga ate surprise oluyimba luno yalwa uploadinze era munnanga ate ku mikutu egy'enjawulo tayito yaalwo ayi genda kati munnanga ate olunoonyerezeeko esayidi eyo wabula nga nkongeddeyo ku Palaso leero Christmas kosa ne baganda be ndabyekokko abamu naye nga Christmas olunaku olwaleero agikwatidde munnanga ate mu bazadde nga boogezaako okulaba babadde wali mu enjoyment. So weebityo munnanga ate weebitambudde mu katambi ako nkugambye omuyimbi munnanga ate Palaso so bwe nti munnanga ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitrekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaba efaayo.